abasajja kibi nnyo. It's very very terrible. Abasajja tulina emitima emibi nti omuntu waba yakwagala oba wateekamu ki oba wamuwa ssente ki oba wakola ki, yes wateekamu wakola ki, naye bw'oba movinze on it's okay. And omuntu aba akuwadde ekintu out of trust, ate gwe n'ojjayo n'okyanjula mu bantu to revenge or something, kikyamu nnyo. Nawe obambwa. And kyendaba nti eba breach of trust. Omuntu aba akwesize, at least have that respect. Kale kola ekirala kyonna, mukubire essimu mwogere oba muweereze email oba kina ye yakola kibi nnyo. Kuba omuntu olina abazadde, olina abantu bo, olina abaganda bo, abamu balina abaana. Kibi nnyo, it's very terrible. Era ngamba abavubuka bakiplanning, it's terrible. Kintu ekyo tekyabataddeko wansi kubanga kyafuluma nga mulina show ya Eid mwakoze mutya. Not at all. Eid we had a full house. No, bamanyi Ebony's is a very very big brand. Very 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 big brand. Ebaddewo for more than 40 years. And one individual alina okuba ne personal life here, because fena tulina personal lives affe. Era fenna nange personally I can confess I've taken nudes before. I've trusted a girl before, nemukubirako chikune mulagako. I've had a girl in Dubai namuweerezako kucho nemuweerezako. It's not a point of asse muntu. It was a boyfriend alibweru wa Uganda, musajja muzungu. Amuge mpereza ku bifaananyi ondageko. Omusajja afaayo amuwa buli kimu. Naye nakwata namuweerezako. It was just a breach of trust. Kati fa Ebony's tetumala gagira nti kino kibaddewo waliwo ekiguddewo. No, twalowooza. Yakoze eki? Yalaze ka video alina omwami we ku WhatsApp, bannange mundaba ndi n'omwami? No. It is very clear yaweereza mwami we, and we had that by the about 3 years ago. Yes, we are 3 years ago. Nga kakyalina katono nnyo. Kati yagejjamu mukyala mugimu. Era tubadde tukimanyi naffe abamu tubadde tumanyi nti waliwo omusajja amuthreateninga kuba yamukyawa n'afuna omwami omulala n'asooka n'aweereza amabalwa ku poliisi, mukazi gwe waliwo omukazi yanziba bad black omupya mubbi ngenda kujja musiba mu matomera. Ne tuwendula balooya bafe ab'amaanyi ne banafuya akasango. Kati bwe yalaba nga tewali musango guliwo kwe kufulumya binaaswaza omwana. Niye ate taswadde n'akatono kuba everything is normal in her life now. Bibaawo. And buli ategera story bwe yali anyiigira oli asinga na kututumula mukyalo ono.